Kivumo kiki basinze okuluma ekyosinga okujjukira nga mbutuufu ekyo saakifuddeko naye kyanyingidde kati nawe usijjukira negativity byasinseka busesi ebinsesa byowasikiisa kati ebikuusesa kiri wera mu ebyo mbu bajjajja sikyabasamira kati obasuza waka bwewalona omulambo omukwano gwa jjajja misigayo omukwano gwa jjajja obisigayo omukwano gwa jjajja kati ogulina tokyagumisiga neki ekiralaawo kekisi nakuba kabyo wansi enki ekiralaawo kisi wakuba kabyo wansi wakyenda neka wakyenda akanyumira baithe nani wakalima kavuba bakaita wakyenda wekaliko nakatadde nakusatu mabega okubiri Dr. Brain yakawandira mpozi kubala nekweyo biralamu naye ate nze ndaba nga abazungu bibeera byangu baba n'ekyuma ekyoza engoye buli kimu kikolebwa kitegeera oyo ayeza n'engoye zangu bayirawe mubuuza You wash his clothes? I do. Really? I do, yes. That's amazing. Like you go down and wash? I do, yes. Ono omuzungu yakuzibwa kankubuulire. Ayina basenga be. Bayire nange nakimugamba negamba singa obadde Uganda kati goba wakuzibwa kind of stuff. Like she really does work at home. Yeah. Who clean the house. Just okufuma tetuba na budde. Naye nge ate n'emmere ya Uganda like and Mrs. Simbatia. Yes. How are you? I'm very good. You're very good. That's amazing. So how did you guys meet? Okay, you met through a mutual friend, and then you got connected, and then you had your wedding. Yeah. So who planned this? Him or you? Or the both of you? Well, both of us. Both of Yeah. you. So how do you guys get along? We get along really well. Really? Extremely well. That's amazing. You like Muganda man? Well, I do now. I've married one. Fell in love with him and yeah. And it's nice. That's good. Yeah. Gwe. Muganda wange nkuzanyokeddeko. Tosula step. Amazima. Omubulira. Omukazi wa mujewa. ava Australia twatandikira meeting nga wakugambye okwogera last year mu October. Ayina simu ye abiraba. She always checks on your TikTok. Not mine, bintu bya going viral. Rose scoring abye biriko kati abiraba nabi downloading abijjude mu simu ye n'obuyimba obulimu akota nabutegeera. Ba mulimu wa kyenda then obuyimba obulabo oba banzala samwagala biki akayimba. Banjagaliza mwagalize. Ibimunyumira wakwata manche. Tamanche bitegeeza mukazi wa. Na ibimunyumira. But how does it feel to have like a Muzungu woman? It's no more same. It's the same. Yeah. Just oluzungu lungi moge oluzungu kuva kumase paka lweggulu. Bekukoya. Yogera oluzungu gwe. Muzungu se walo omuntu waseereza notabiwulira. Kati. Your accent is too big. Choka banange abantu bajja beera disappointed nga balabye kono omukyala kankuvu. Naye maama we mutandika okubeera ababiri mutandika okufaanagana. Naye luse oyafuse munduga. Obalabye? Mwambadde enkofiira zifaanagana. Mufaana, muyina engeri gye mufaananamu. You guys look alike. Yeah. In Uganda, if you start staying together, you start looking alike. You look like your husband. Really? Do you believe that? No? You're putting on the same cake. Oh yeah, Yeah. And I like this as well, Simon Bunks and Shaza. Yes. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Ndine lovely couple eno. She's my guest today. Aline Simon Bunks. Banaye omwana ono nga mwamuvumya ku mutimbagano naye nze kambabuulire nga ali ku ground. Eno ku ground birala. Si bwe kiri?
social media birala ne ku ground birala kwa ku ground blogenda bagamba oyo mwana waffe. Wow. Kati awo social media kimanyi ntuiza no beera ng'omuntu omu alina accounts nga 10 but nga fighting ebyatajja sobola kuba buli singa ovuma it's a fake account. Singa muvume mu real account zammwe tubakebereko omuntu akuvuma ng'ogamba this is worth it. Undi yalinnyako ku nnyonyi byovuma tolina ekifaananyi account eri private si passport mulina na national ID. Okay, bannange tuli wano ne lovely couple eno nga bwolaba bwentudde wano Simon Bunks ne mukyala we bakamala okuwedinga eno ku ground birala nnyo omukyala alabika bulungi, she's very beautiful. Thank you very much. Okufa obufi, I really like her so much. Mbajjukiza nti Dr. Julie okuva mu Jots Herbal Products akugamba nti no bajjanjaba prostate enlargement. Prostate enlargement abadde tamumanyike kawago mbasajja akatandise okuleguuka omusajja ng'ofukafuka nnyo ofukira kumukumu ate tonywa nnyo otandise n'okuwulira obulumi mu nsonga zinene ez'okwegatta. Dr. Julie ayina eddagala erigenda okukolako oleme kufuna prostate cancer. So beera ng'omukubirako ku namba ye y'essimu osobole okuba nga weetangira kansa ono ate nga bawonyeza ddala obulwadde buno bukwatira ddala abasajja abakulu abakuze emyaka. Mubuwulidde nnyo balumizibwa nnyo. Dr. Julie ayina eddagala tokkiriza mwami wo okubeera mu bulumi musigale nga muli ebintu paka Allah wali bajulira kubira Dr. Julie essimu akuwa eddagala aba Natural Tea Hub bakugamba nti eddagala lyabwe lisabala ku weight oba oli mwami oba oli mukyala lijja kukolako bulambalamba banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu obeere nga weefunira eddagala eddungi erisala weight. Tulina Simon Bunks olunaku olwaleero ne mukyala we nsanyusa okulaba nange okulaba munaye. It's a blessing bunaku nkulengerera eyo. Very good, eh? Thank you. She's looking after you. You're looking after him. I always look after him. Are you cooking matoke for him? No. What are you cooking? You don't cook? I do cook. What do you cook? But I haven't cooked yet. You haven't cooked yet? Yes. Because we always busy. On and off. The music. Music. Business yesoka. Sakobuze kuba tulaba. Abatulaba mwena amanya bamta Simon Bunks 13 Ruganda. Kati abamu bamsa jjajja mwami. Jjajja mwami wamwe. Omupya new plan di jjajja mwami. Ne jjajja mchazi. The other side. Blessings. Yeah. Wow. I'm happy to see you. Thank you. In Uganda, it's insane so cool. I love it here. Yeah, you love it here. I do. Wow, it's amazing. So how did you guys meet? Through a mutual friend and his music. I love his music. Okay. That's how you met. Let's say hi to my followers. Hi, how is everyone? Name? Sharon Sambacha. Oh, that's amazing! Yes! Sharon Sembatia. Omukazi yetuumye dda Sharon Sembatia. Kati era embaga weggwa oba olina omuwa erinnya. What? Yeah, kati ye Sembatia. Nalabye ab'engonga bagamba mbu omwana w'engonga kye yabakoze kati awo kikimbu. Kitege. Tewali kyamaanyi. Omukazi yoyo by the way wano ku ground birala nze mbabuulira. Mu bifaananyi birala ndooza ayinza okuba just ndooza teyanyumidde bunyumizi. It's stress twali mu rush hour. By the embaga twagitegeka 2 weeks ng'ate teyalina nze yategeka muntu omu naye kati omanya ka stress omanya ku weddings ezisinga muba ne committee nti oli agenda kukola kino naye neyaffe nga wotulaba kati stress ebeerawo buli kimu ng'oyagala kibeere bulungi oyagala abantu babaze feeling comfortable babeere happy. That's amazing. Kati gobo wasitula family enamba ey'omuzungu n'ogikuba ne Uganda. No, abamu tebajja but they were online. That's amazing. Yeah, bali omukolo bagulabira online. That's great. Mrs. Sembatia. Yes. How are you? I'm very good. You're very good. That's amazing. So how did you guys meet? Okay, you met through a mutual friend and then you got connected and then you had your wedding. Yeah. So who planned this? Him or you? Or the both of you? Both of us. Both of Yeah. you. So how do you guys get along? We get along really well. Really? Extremely well. That's amazing. You like Muganda man? Well, I do now. I've married one. Fell in love with him and yeah.
And it's nice. That's good. Yeah. Gwe. Muganda wange nkuzannyukiddeko. Tosula step. Amazima. Omubuulira. Omukazi wa mujewa. Ava Australia twatandikira meeting nga wakugambye okwogera lasiya mu October. Ani ya connecting? Yes, era kininga ono abanga oyagala omuyimbi. Naye nga tolina connection naye. Kati bw'oba oyogera oyimba nga music wa mulaba. Ne music wange akuba by the way. Nina ennyimba zange zisalamuuko kati abantu abamu abalina platforms ez'enjawulo. Nzo bus scrolling then nasanga kayimba nagamba okay kanawulonge kana kayimba. Nabeera n'akayimba kati nga alina emikwano gye no mu Uganda. Kati mwejo ate mweyalabanga bate nabo mu mikwano gyange we bati. Then that's how we connected. Wow. Hapana wofinzeko. Ndoza myasensinga byetwogera Batugamba mbu bano bayomba temuyomba. Tamanyi yomba. Mpozi nga yombesa abalala nze tanyombesangako. Takuyombesangako. She's so calm by the way. So kumbulira omukwano gwabwe guli gutya? They are real. So calm, understanding, and they give respect. That's nice. Yeah. They respect you. Much. Batugamba nti omamuddu awulira agoyoza empale egwa kuta ebikokobwa. Byebyo. Mpozi kubala nekweyo biralamu. Naye ate nze ndaba nga abazungu bibeera byangu baba n'ekyuma ekyoza engoye buli kimu kikolebwa. Kitegeera oyo ayeza n'engoye zange by the way. Ayo. Mubuuza You wash his clothes? I do. Really? Yes. That's amazing. Like you go down and I wash? do. Yes. Ono omuzungu yakuzibwa kankubuulire. Ayina basenga be. By the way nakimugamba negamba singa obadde Uganda kati goba wakuzibwa kind of stuff. Like she really does work at home. Yeah. Who clean the house. Just okufuma tetuba na budde. Naye ate n'emmere ya Uganda like andoza tagimanyi. Oyo buli kyoleta akirya. Ono mudiri bada. Mubamu abantu nga musumbu ali pike se bwati waali just ekinu bwoteta kyatali ajagamba biwomoba nabigezaako oyo ate bimuwomedde nabireka bibambe muwomedde ngabirya. So you guys did not go for the honeymoon? Just after your wedding? Well, still on. Are you planning something? It's still on, yeah. It's still on. It's still on, but the work called because try to akatuka then chitinga nonkubire simu. I can't disappoint you. Exactly. So and you're also trying to run of course, but tugenda genda. And then after part Australia, we were to mpola. Hey. Kwano kankubulire olonze chapa manyako. Ye genda. Tojja bisobola ebyokudaana eno. Okugenda mpozi kati nze njagala nnyo ensi yange. You want to go and come back? Akalulu kagende. Ebyo ebintu kankubulira birimu tiyagas. Tojja bisobola. Tiyagas nze nakulya ku street ze Kampala but tiyagas kati is part of us. Kati omutima gwakaluba. Kati tiyagas agenda kunumawo. Niagala bugenda bera mu tiyagas. Bisobola kankubulira ebintu. Tekasobola agenda nekyala. Kunya kuwembejje ebyo biveeko. Ensi yange first akalulu kalina osigala ate naleeta n'akalulu akalala. That's nice. Naye sooka ofe ku kyokufuna sente. Sente kosi nze ndi musajja ayiriba. Ndi mukozi. Sente zigenda kujja. No, like secure your future. Well, you have to vote. You either vote or you vote. Akalulu oba maybe akalulu nja kasindika. Ojja kasindika bakulondere. No, so kasindika so bere no abantu nabatekakawo ku paper nabagamba mu binkolere. Now, your wedding has been the talk of the internet. Since you guys had a wedding, I think you have seen. I have. You have seen yourself all over the news, on TV everywhere, TikTok everywhere, and it's what we are talking about right now. How do you feel about it? It's just part of life. Like, we're happy. I don't listen to anything that's been said. Has something like this ever happened to you before? No.
It's your first time. So how do you feel? Great? I feel okay. Yeah. Do you feel like a celebrity? I do. Like, for example, with celebrity, do you feel like, are you wearing someone's shoes? Like, everyone is talking about you in Uganda. Everyone is watching you everywhere. Do you feel like a real big celebrity? I do. I do, yes. It's amazing. Okay, omukyala awulira nga serebu mukyala se mbatya. So kati wamukolera TikTok account? Ayina ye naye sijja jogera bajja musumbuwa. Bajja musumbuwa bayaaye. Naye kati era omuntu emu talina bipostinga nga ye. Omugana mufuge. No, si bya kufuga abantu. Bera musajja omuganda. Omusajja omuganda abaganda bakimutuwonoona pa bafuga. Omusajja omuganda. Basi Masaka road eyo bagomo. Eka nze muganda akulidde wano mu centre. Masaka road omusajja bagumu abamu abaganda tubatya ndugamu ova Masaka blood. Babagumu. Masaka road basomoka rera. Kati fe twasomoka watu twasomoka sawa ya Queen kwa tukulide ku streets. Kamocha where? Nsambya. Oh, Nsambya. Ghetto ye Nsambya. Nakulire. Mutima gwa kaluba bro. Nekati ngera still roots ziva Mubende ne Mukono. Mubende and Mukono. Ndi Musayi Mutabike Muchotala. Nati mbazadde bango weri omulala wenu. Oli Muchotala? Banango no gwetudde naye ntudde na Muchotala guys. Temuwakana. Ndi abazadde bango omwava Mukono mulala Mubende. Abembende mpozi babeera bagundi ki tribe ki? Baganda, Buganda region. Though abanyoro bangi Baganda, though abanyoro bangi engeri gye bava site. Abemubende. Tuli Baganda. Okay. Anayo omukyala ngambye nti awulira kati nga ye celebrity aliwo. Kampala n'emirimu. Naye abeera video naziranga zikubye millions. Ayina simu ye abiraba. She always checks on your TikTok. Not mine, bintu bya going viral. Raw scoring nga biriko kati abiraba nabi downloading abijjude mu simu ye n'obuyimba obulimu akota nabutegeera. Ba mulimu wa kyenda then obuyimba obulala oba banza samwagala biki akayimba. Banjagaliza mwagalize. Bimunyumira akota manche. Tabache bitegeeza mukazi wa. Naye bimunyumira. Well, how does it feel to have like a Muzungu woman? It's no more same. It's the same. Yeah. Just oluzungu lungi mobe oluzungu kuva kumaze paka lweggulu. Bekukoya. Yogera oluzungu gwe. Luzungu se walo nanti walo mu waseereza notabiwulira. Kati. Your accent is too big. Really? Yeah. You have a big accent. Where do you come from? Australia. Australia. Wow. Yeah, beautiful country. Yeah. But not better than Uganda. Not better than Uganda. Uganda's country is just gorgeous. I love it. It's just nature. I love it. Yep. Better part of our story. Ugandan countries. Uganda is better than any country in the world. Yeah. Even though we don't have kangaroos. You have kangaroos everywhere on the streets. No, sometimes they come into town. Okay. Yeah. They come from the forest and get into town. Yeah, some of them. Aren't you scared? Like you're used to it? No. Don't they spoil things like climb on the cars? They don't. We don't have that many. They stay in the bush usually. Yeah, you don't have that many. Not to come into town. In the bush, there's heaps. So when are you guys going to Australia? Hopefully soon. Soon. Yeah. Inshallah. We'll work it out. That's amazing. Are you going to give us some kids? We're going to adopt. Mugenda ku adoptinga abaana omukazi ayagala kuzaala. No, we're going to adopt. Kati mugenda ku adoptinga wani mu adoptinga owa? First DJ Ikila, there's some young DJ. Wayagala It's me who like. Even her, she likes him. We're going to adopt many kids, like 13 kids.
but n'abatusanyusa bonna nga tuba adopting omusajja wapoyo we Masaka twamututte ono yenna omukulu bw'ati twadoptinga buli kimu kyetwagadde nsooka ku adoptinga wange sure neyagaliza. So you're not going to give back, you're just going to adopt. Yes. That's amazing. You want to keep your body fresh. It's personal. It's personal. Yeah. My body's personal. Abazungu bali direct ate bali very open. Omulida ngambye that is personal. Tayagala mwingirira mu life. Okitegedde bino bye tulemerako n'obuuza omuntu lwaki biki. Some stuffs are not meant for social media. Yeah, I get it. Social media, and there's personal life which has to remain. There's life after social media. Yeah, of course. So you have to remain with your secrets and personality. Gwekalabikanga omukambwe. She's so free. So free. Si mukambwe. Naye nga bro bambizi. Be happy for you. Kino abatakitegeera tebamanyi kyoliko. Nanti bannyonnyo nti ku ground birala. Wano ku ground birala kankubuulire. Birala nnyo. Nakubogera siba omwana omuzungu naye kati mwomuliriza. Nasaalayo omwana omuzungu omulala naye nga walibadde n'omwana alina ebifiirifiiri ebitamatama bujubuju. Right? Yeah. Yes. Chayagala. In this life omuntu alina okukola kyayagala. You must make a decision. You have to do whatever you want, you like, as long as you don't hurt anyone. But if it's godly, you have to do it. Naye kati gwe owulira otya ku ky'okwadoptinga omwana? It's cool. Oyinayo already omwana? Your life yange sijogera nange. Okay. Yeah. Tegedde. Maama otusuubiza olugambo olwo lugambo lwe tuba twagala. No, kyenategera about social media life. Kati just in case nga nina abaana ku bintu ebitambula byonna biba bigenda bakosa. Kati omuntu omuleka nakula mu bulamu bwe bwennyini wayi byaffe omuntu most time abantu abamu nze tebasobola kunumya wendi nibasobola okulumya omwana basobola okulumya omwana wo ekyo vola ffenna tetupostinga abasinga baana sigamba twagala kulabisa naye kati bw'otegeera nnyo social media n'abantu betubeeramu nti babi otegeera nti some parts of life has to be sacred and other social media just for fun but not personal life. Yeah. Even the wedding was to be private, just like some people came with phones and some people came with phones and they captured it. We told them no video stuff. Yeah. But when they posted, then they've viral. It's okay. They've viral. That now here we are. Buli wamu bagenda babayita mwogere ku relationship yange. Just know every time I get like 9 interviews on radio during phones. Really? Yeah. Talking about this? Yeah. It went so viral, really. How does she feel about it? What does she talk about? How do you feel? About going viral? Yeah. What can you do, you know? Are you okay with it? Yeah. Well, I have to be, don't I? But you're going so viral to even outside. Outside Uganda? Yeah. The other time, 3 days, I was on TV of Rwanda, same issues. What? Kenya still. Romanian people, UK people, they called. Bamwogerako ki? The wedding. They said omuyimbi atandike Uganda, Eyawasiza, ebitebyo ngo. Yeah. Bamwogerako biri nti akusingamu ku gundi. Yeah, of course. Yeah. Yakusookawo konsi. Yeah. Gwe kiki? Byebyo bye bakwogerako wamma tofaayo tabirabika. Nekati, no, they have a right to talk as long as they don't attack the soul. You can talk anything you want in life. Kasatolma moyo gwa muntu, mubere gwa muntu, family ya muntu, business ya muntu. As long as they don't hurt you people. Yeah. You can talk buchimucho yagade. As long as you don't do that attack. Because even the negative comments, for me, I find them funny. Biba binyumira. Ngamba ono nga ekigambo nga kinene mu leero. Sakati oli mugole. Nze ngamba wala ikira. Yeah, I'm a groom. Groom? Yeah, Our groom? Yeah, groom, yeah. Kandi jajja mwami.
Bwera plandi jajja mwami wabula gwe kati wategeera social media weba kuvuma oba ne babaako ne kyeboogera oyina okulaga nti yo into it okirimu wali wakati omuntu bwakuvuma nebikuluma agamba okay ngakwongera naye kati bwomuvuma nenkuwa like oba ogamba kati kyoweddeyo ate ogenda vuma kyekira ati bannaye abaana abawala abaaliwo before bawulira batya just kyenalabye basindika nnyo message ne bazideletinga nga sinnazisoma nazijjawo bannange kwetuli ddala gundi emizindaalo ate ewo bazigira baziwandika ne bamala ne bazisiimula simanyi oba beeteeseza kuba bali mu bifo byanjawulo kuba no oli asindika message oba tonagisoma osanga yagideletinze si yeeka n'omulala n'ogamba oba babadde bagamba ki akano kabatuddemu bannawe era nange ennaku byakasimu nga mpulira njagala okumanya kalina obba nga kabatuddemu naye nga sikibe mujeebale bajeebale anange ebintu bikyuka ebintu bikyukira ddala tobeeraawo n'olowooza nti n'ensi ekomawo wootudde ensi nnene yeeyongerayo ono omwana ow'obulenzi tugenda bulaaya saawa yonna oba mwagala oba temwagala nobaire nandibadde nagenda dda kuba ekyasinga okwagala yaneze sinakifiriga omaze emyaka emeka together no, since last year October. Wow. But she came on 2nd June this year. So you've been talking on phone before? Yeah. And she got the tattoo when still there. She brought her wedding stuff when she's still there. Oh my God! Oh my God! Your husband started. It's amazing. She has another one on the legs. What? You really love your husband. I do, and there's one this side too. The whole body. Just there and there. Omukazi wamukoze biki? Tewali. Wamukoze biki? Omukazi yekubyeko ne tattoo. Wait, those tattoo she got them before coming here. Really? Yeah. She really loves you. I remember you told me I have a surprise for you. Then I was I did, yes. What surprise? Then the next time I saw the tattoo, then I was like, what? Kati wawulira otya ng'omulabye alina tattoo? It was I became speechless because it's much. Yeah, It's a big commitment. Yeah, it's a big commitment. Yeah, I became so speechless. Yeah, I became so speechless. I was like, what is this for real? Yeah, is this for real? Then kubanga pain yokukubako tattoo, it's the same pain when they are removing it. Yeah. It is the same pain teyawukana. Yeah. Really, when somebody does something on their body, they really like you so much. Yeah. Senga w'abaana konye musta konye mustampo n'omwana tujja mutuwala inshallah. senga w'abaana konye mustampo sekulimba mashallah. Gwe kati omukyalo omutambulizaako n'omukozi ayiwa obumuli nga banene aba Nigeria wava wadda bwe bayiwa obumuli bati no esi mukozi wa family just kale nga omanya nti no kati woman figure of course woman figure yeah kuba kati nze mbawe mbuze mba omanya webityo kati esigamba alina nnyo mikwano gye wano e Uganda so she's my friend, long time friend. Namwegayira ne mugamba abeerewo nakkiriza. No, a friend. Just mukwano because this is omwana w'obulenzi ng'oli bulala. Just mukwano gwo oba wa family? No, there's some friends who became family so deep. Just kati bwe kyenkulabyeko oyagala osala omugambo apart from okusala omugambo mukuwaayiriza kwotudde gwe mulimu gwekuwaayire gwe mulimu gwagolebedde ku Justice family gazedda wa Justice mu engeri gye muli bazungu bulaba bya Justice bya bulijjo. Of course, even
notango byabazungu baki naye nga bambi omukyalo ono mukuume bulungi. She's an amazing person according to her I have seen. Really sikulimba baboys mukola nnyo ensobi bw'omala otuuka ku kyoyagala omuntu n'otandika okumulaba nga ataliiwo naye nga bambi I really like her. Ate si mukulu ng'abantu bwe bagamba nga bwe twamulabye mu bifaananyi si mukulu. Amazima ga Katonda si mukulu alina emyaka ng'emeka. myaka yagamba ina 21 naye nga omanya abakazi teboogera myaka gyabwe. Kati muli olowooza giringa emeka? That's possible. Oh. Your man loves you very much. Does. He does. Naye akonye mwakimanyi. Ati ye music yali bichi? Music is fine. Yesterday, but when I released my brand new song. That's amazing. Yeah, it's called Banana. It's doing well on YouTube and everywhere. Bane mukebereko kaima mukagale nga mwagadde amawulire. Aona ngenvimbe ebyaddala. Kuba eno ye point entuufu. Mukikole kuba nze ndi muyimbi okusupportinga omuyimbi si mawulire supportinga music we. Nga omulaba mbaga bikiwe bityo ne. Omwati supportinze kati mujje ku muyimbi ku brand entuufu. Brand entuufu omuyimbi. Then nange nkuba ku shows. Simon yoyimbidde ebbanga ki? Nkubye aso ebyaddala. Oluddeyo omugeto ng'oyimba? Magireko na sheds bategere nti no. Tukubye aso. Galidde ebweru ng'olowooza. Mbanyonere baganda bange. Ola Munnayuganda ali eyo yenna. Kubye aso. Nze ntuka n'akaseera nembeerawo ne mu nnyumba edda nensaba Katonda ne tuyombamu n'omutonzi wange. Nemugamba nga nkoze ebirungi bingi. Waawe nakola ensobi ansonyiwe. Then that moment then kubanga waliwo time otukanga byonna obikoze nenga waliwo ekiganyi kyotamanyi byonna mbikoze Katonda yamweganya ne muganga Katonda nyamba nga sinakola nsobi kuba sitaani abeera naffe every time. Banaye abalungi abatulaba tuline Simon Bunks olunaku lwaleero. He's a musician ayimba bulungi nnyo music we ate nga ali mu laavu era nga bw'ogiraba laavu entuufu laavu enzungu. Twalaba luli eri akavidiyo ke nga kayitingana omukolo nga guyitingana gwanyuma bambi omukyala ani yamwambaza ngenda kuzaayo ku music kansooke nzireyo ku mukyala ani yamwambaza mukyala singa olugoye ya general okuveeri ya general kuveeri then nze yanyambaza eyambaza n'abalaba bamutaje Super Ali kyali wange naye kati yeri wedding gown yagigula kyali Australia. Okay, kati obadde okyambulira ku haso ya music? Like okuba aso n'obikola byonna nebiggwayo n'osigaa ng'obuuza Katonda waawo wakola ensobi akusonyiwe biterere naye era sitiro nga tomanyi n'omusaba nnyo kati nga omuntu obeerawo n'osala n'ogamba oba okola ebirungi n'ebibi kati then mu life wabaawo ensi kyekuwa asimbeerawo nengamba kati singa mwagala nnyo music wange mwagadde embaga and stuff then bangenda kukuba then n'abagabi bannayuganda nja kufukamirawo ku mapeera mbeebaze bagambe mubikoze. Thank you. Muba mubikoze muba muyambye omwoyo gwange. Baba bayambye omuntu. Yeah. Mama we ntatawo gye bali. Of course. Are you proud of this? Banjagala nnyo. Bazadde bange bakyali bange ndala mami wange. Embaga yabayisizza esya. Bikimu bo baali bakimanyi. Kati so it was fine with them. Basenga bange bati. Baganda badadi bo. Anti basenga baffe naawe bamanyi. Ne mami wange. Oli ku side ya mami. No, kati ne side ya mami nakula ne mama eka. Then ne bamama bafe abato abatinitini. Naye kati omuntu alina osalawo ekisemba aba mama wange. Kintu waba ali fine n'ekintu kyonna. Kati omulala aba talina kyajja kugamba kuba ye yankuza. Teri agamba. Kyana makula bweti bwakonamu ne omulala bakizibu kugambayo. Wato jinakyo ogamba ku lo n'oba wa family batya. Ne woba wotya. Kuba ate kyali wange nnyo. My best friend, mami wange. That's nice. Kadde ne afande songo daddy. Ne alikiria. Yeah. Naye nze bya music mbiriko naye ndi nnyo ku mulamu wange ono. Ndi nnyo ku mulamu wange ono n'omulamu wange. She's my in-law, right? Right.
Yeah, she's my Indo. Kati ono mulamu wange nze bwetaddeko essira. Naye kale, kati sooka ombuulire. Olina ennyimba nga mekuba albums meka? Nina videos 9. Yeah, videos 9. Oyimbye? Nkubye aso. Waliyo abayimbi ng'alina ennyimba 3 bukyanga atandika okuyimba. Naye audios ye mungi. Audios ziri like 15. Kati ezikoze breakthrough ku TikTok ziringa mmeka? So far nina olwakuba before TikTok bayuta zange. Ndo remember rampa ku send nange rampa ku send. Lunzijukize? Watanziria wakubye ziri kuba ne kano yo mozenye ne mazinene kano ra ajab respond is final nziria zange kati olima lwaka from a 1 week 1 month netugenda mu covid boy nerukuba ku ma TV wonna buli wamu abantu wonna Uganda kuba sina wengenda nga tebalumanya Kampala nini suoka kuba buli district zonna zengenze mwenze lwa Rimbo lumu even Rwanda for the same song naye terwakuba nyonga bibina kuba lwa covid twali wakanga tunonya kawunga ukomyewo tuluzine ku TikTok fatoloza tuyina obuzibu tujja bikola kyemaye TikTok tebagiragira yesalirawo oba anti bwoba tolutaddeyo tuyinza obutategeera but just maybe tujja kudda mu challenges mpola okay omanyi gayi gwe bayita Byaksi yali muyimbi mukono twapangisako ne ku kitundu kyekimu baba nabutase bagambyeko nti oyimba ng'oyo gayi Byaksi gwasoose ne just kimanye okiwulidde kati naawe ngenda kudamu naye he was a very good musician by the way. He is. No, tachayimba. Oh, sure are you? Ndudde okuwulira ennyimba za Byaksi. By the way, when I was at the university, Byaksi was my friend too. Yeah, he's a cool guy. Abeesaize mukulu nasemba omanya. Nange Byaksi yabulira wabanje munoonyeeko. I'm not a good friend, you know. Nawe weera. Byaksi kunoonya lugambo nabyononese byokka. Byaksi was my friend. And sikyali nakokajati. Buli muntu alina past. Okitegedde? Sikyali nnyo around all over. Seka yabikola. Nakibuka. Nakiwusa styles. Sikyate kati ndi mulala. Seka yabikola. Okitegedde? Siraamu bakyusa abantu. No, already ndi musiraamu nze nga nze. Ngambera waliwo Seka bayakukwatamu. Tewetaaga Seko kyuka. Kulaize. No tuli ku live yo Muliro. Laira teriyo Seka yabikukyusa. Kitegedde muba tewaliwo Seka yabinkyusa naye omuntu okyuka. Akwegana ku mpewo. Omuntu okyuka. Kweganya omusajja ku mpewo. Naye nga Byaksi nja mugira nja munoonyaako inshallah bambi Byaksi. Kyokka ate mujjukidde oyimba nga Byaksi. Thank you. It's a muyimbi wa kabi then it's good. It's a good thing. So kati ono music yolaba akutwala wa in about 3 years. 3 years kati my this wave ya trend elesa abantu bangi nnyo abapya including manager wa Econ ku trend y'embaga. So nayogedde nabo they are outside there in UK. Can maybe nakyusa mu ku touch whereby when it's appealing outside bambadde nkubanyo kyawano. Ngene kubene kushoze ezo sound oyo sound oyo denga nekyangana mu streaming nnyo bawe mubikola mbange nabera wakabi ananga afa balina okwesupportinga nga musupport zembaga bana y'abantu bayaga bakuvumye nnyo n'ebinyuma kivumo ki kye basinze okukuluma ekyosinga okujjukira nga mbutuufu ekyo saakifuddeko naye kyanyingidde kati nawe usijjukira negativity just nseka busesi ebinsesa by'owasikisa kati ebikuusesa kiri wera mu ebyo mbu bajjajja sikyabasamira kati obasuza waka mwalo n'omulambo omukwano gwa jjajja misigayo omukwano gwa jjajja omisigayo omukwano gwa jjajja kati ogulina tokyagumisiga neki ekiralaawo kekisi nakuba kabyo wansi nki ekiralaawo kisi wakuba kabyo wansi nki wakyenda nekawakyenda akanyumira by the nani wakalima kavuba bakaita wakyenda
we kaliko nakatadde nakusatu mabega okubiri Dr. Brain yakawandiise secret nako kalungi mukagale boy Dr. Brain ngwabe yakawandiise kajja tabla. He's a very good songwriter and he's my friend ankwede nyimba satu so far and right was called the mess nazita then naso seta watching bade manyi muli balugana nga nda mwagala ofana kati. He's a good friend tude fena banga dene. That's good. Kati myaka nge na 5 ebidio olaba tusubireyo concert yawe Lugogo ejo mingi next year next year never see Lugogo I say some big venue okay muje mumpagire mwagire jajja omwami jajja mwami choka banange abantu bajja bera disappointed nga balabye kono omukyala kangu naye mama we mutandika okubeera ababiri mutandika okufaanagana naye luse yafuse mundogo obalabye mwambadde enkofiira zifaanagana muyina engeri gye mufaananamu you guys look alike. Yeah, in Uganda if you start staying together you start looking alike. You look like your husband. Really? Do you believe that? No? You're putting on the same cake. Oh yeah, every year. And I like this as well, Simon Bunks and Shaza. You Shaza? Yeah. It's amazing. Just like the bracelet says. Mukazi yakwagala baba. Nze senga wabana nze nkebere ebyo ebintu byange gwe mulimu gwange. Ukiri? Gwe mulimu gwange ogwo. Mutandise ofaanagana n'omukazi nze nkugamba. You guys look alike now. Yeah. But how? But Yeah, how? that's right. But how? Died because the hats and The hats? yeah. And somehow the nose. And somehow the nose. Mutansemo enyindo etanso songola. Am I getting brown? Yeah. He's getting light skinned already. You see? Yeah. He is. Enyindo. Never way to know. He's even looking at himself. He doesn't believe. I'm telling him the truth. What else so far nagana ne mchala wo. Ananga abana ba TikTok mulekera ovuma abantu. Omuntu na posting omuntu wene mumuvuma ne mumumala kemirembe ne muvuma omuntu najjako n'essimu. Nga atidde. Ate okuddamu posting abadde ngenda tamya okuposting abantu baffe. Naye nga ate tetulina kuva ku mulamwa. Mulamwa gwa music mumwagale bange. This week era ngenda tayo rimbo olulala. Ngotera kumukumu. Naye kati sooka ombulire kwene empeta baatugamba y'Abaluminati. Which one? Eyo yennyini gy'oyambadde. Eno eri. Then this is my wedding ring. This is your wedding ring? This one, yeah. Bana yegwe mu Uganda wekka ayina empeta evudde e Bulaaya nga eri original. Ekiri? Waliwo gwe natwala ku kisaawe yatugamba empeta yava Koleya. Omukazi olabuganda akawete yakanyigamu pu ne kamenyekerawo. Gwe nsoosa okulanga olina empeta eri original. Amazima ga Katonda mu ggulu empeta yo ntuufu ne diamond yo ntuufu. Can I touch it? Njagala nnyo okukwata ku mpeta z'abantu. Bannange, let me see this. Silver one. Amazing. Very nice. Emia gold yeya endala ya silver. The one was proposal ring. Mwazigula wa? Zinenda twazitumye. Walwa atunda odento amugamba azilete. Yabwishityo. Bannange. Buli gwenda bagoba proposing ze balina akaweta kana akaliko akabox. Okate kalina ka diamond akebox buli omu yempeta gyalina. Leero ndebe ku mpeta ey'enjawulo. Naye nga mbagaliza kisima, nkwagaliza kisima mu music journey. Kale washonsekere. Kwagaliza kisima, nkwagaliza birungi byereere. I really love your couple. You guys keep together. Keep together, please. Oh, we will. Please, promise me.
This is how we promise in Uganda. You promise? Okay. Banaye mwe omukazi ono n'omu disappointinga. Naenda kweyisizaamu eggaali nze kennyini. Not disappointing. Bambi, she's a nice woman. Yeah. So calm and nice. Nze ninako wano omuntu gwe nakola nga alina omuzungu. Zijjukira twalina mu nnyumba ng'omuzungu tateredde, ng'omuzungu ali bulala, nga yenna kwegamba nga ali bulala. Naye nalaba omuzungu amuvuddeko ng'abuuse ng'agenza ate ku Munnayuganda omulala omuyimbi awo. Kale kwegamba ndowooza kyeko abazungu si mangu baakufuna. Ayagala interview. Ate n'omala onsooka okupostinga ggwe. Nze nsooka. Right, no problem. Yakubidde. Yeah, we had a meeting after today. After you. After me. Yeah. As the first. I told you yesterday. Very, very genuine. Yeah. Yesterday I disappointed you. Olowooza abantu ebyo babimanyi. Omusooka ng'oli ali eri mu kitundu kyekimu naye naga akasooka enkole n'oweeri. Owa uptown n'amulaba edda. Kyokka weebale nnyo okujja. Omuntu ayagala okuwuliriza ku music wo amusangawa apart from music. You can type Simon Bunks 13, Bunks AU, then 1313 ku social media zonna. Spotify, YouTube, TikTok, everywhere wonna we bajja music. Yeah. Onigamba obuyimba bwange babujja. Okay. Eba mubwagale mu sharing ennyo mufune ku ssente nange. Ate mutumigamba nitukoze interview ayinza osimba akasajja. Muleke. No problem. Muleke ajje ngalowooza yasoose. Make him feel good. No problem. Kyokka banaye abalungi abatulaba tubadde ne Simon Bunks olunaku olwaleero. He's an amazing musician ate ng'ali mu love n'omwana w'omuzungu. Omusajja gwe twasemba okulaba n'omwana w'omuzungu yamukubamu akayimba kalamba. Mpazi yali ani? Kafeero. Yeah. Maybe we follow in the steps of the legends. Yeah, mpola. You're following the steps of the legends. Kati naawe mwana mukube mwakayimba amuteekeko mu video. Video ya wachenda agenda beera. She's going to be the vixen. Of course. Aren't you going to be the vixen with us in the video? The next video, right? Yeah, she can shake. You can shake, eh? Yeah, she can shake. You don't know how to shake? Like Ugandans do it. Oh, well. Jamaicans. Yeah, I'll try. You're going to Do try? that, yep. Oh my God! Anything for Simon. Anything for him. Simon. Yeah. Ono mwana ono yakutegedde baabi. No. Nenge joyogera mu ya lugambo. Boyo no lugambo. Ono. Oyina kuba chaliwo. No. Oyina chaliwo. Yaze nsinga okuba omulungi ennyo sasa byama. Naye nachaliwo. Nina. Akimanyi mboli. Bakimanyi mboli chaliwo. Bachi yakagawo kijje wano. Bambi ate si bwentyo si bwendi. Nze nsinga okutereka ebyama by'abantu wano mu Uganda. Abalala ne baddako. Naye nze bwe nsiimira ddala. Nze senga w'abaana omutuufu gwe mbuuza ku baganda bange. Nze senga w'abaana omutuufu ddala. Okitegedde? So bannange esimu eri very busy. I think I'm gonna let you go. Thank you guys for coming through. Thank you for visiting my channel. You're very welcome. I really appreciate. And thank you for loving him. What do you like about him most? Everything. Everything. Bannange. Nkuwa feedback. Nkuwa feedback. Toka nina olugambo. Nkuwa feedback. I appreciate. Wama, everything about him. Yeah. Ola mubuze ekintu ekyo agaye buli kimu akyagala. Kati gwe bw'ovako ono genda kuwanga tto. Naye nze n'empeta sigitegedde batugambye Illuminati. I'm an artist. You're an artist. Olina okuba n'ebiwetaweta bwe bityo. Ebyakabi. Just ekintu ekikunyumiramu okikubamu mazima. No hard feelings amwe nzikizanya mu Katonda. That's nice. Waya malayo. Bino lumina tali nayo nze wemanyi. Taliyo. It's just a myth. Okay. Yeah, it's a myth. It's just a belief. Yeah. People just believe. Yeah, no, it's there for to weakness other people. Kati gwe okikuba n'ovuga emmotoka y'akabi omuntu atayagala kukkiriza mbu wakoze nnyo kifuna agamba
wafunye ziri. Okay. It's a myth to weakness other people who are successful. Wow, that's amazing. Wasoma wakoma mukirasi. Nakoma mu senior 4. Wasoma nnyo banno bakoma mu pitu. Peace theory. By the way, when nina plan bwe mpeza like ku myaka gye njagala. You're going to go back to school. Mu 30s eyo waggulu nja kuddayo kusoma. Really? Yeah, of course. Bana ije myaka obongo nga buba buli. Nja kuddayo kuba nina bye nnina okukola naye nga byetaagisa bitabo. Oh, you're really a dream chaser. I like that about you. So I'm gonna let you go, guys. Enjoy the rest of your time together. A lifetime together. Enjoy the rest of your time together. I really like the two of you, and I wish you all the best. Okay, thank you. Yeah. All right, say bye to my guys. Okay, goodbye everyone. Thanks for everything. Anna itaina bigambo yali director akugambirawo. Akayimba akapya bakaita banana. Nkakebereko video ya kabi. Like a real banana. Yeah. Wale otegeza ki mukayimba ako? Banana ndi muli wa matokens. Like banana. Yeah, Like banana. Banana. Just banana. Tanso byongera ko. I'm just saying. Byongera kira nkulaba. No, I'm just saying just banana. Wali oyimba ku banana. Is there another just banana? No, I'm saying twayiza ga banana nga ina banana gwategeeza banana ice cream, banana what? Banana amatooke mukakebereko Simon Bunks 13 ku YouTube video je shot by NG Films, audio done by Nexo producer Bigo. Mukakayimba kalungi video ya genda nange kakole mu challenge by that. Thank you so much. I appreciate that. Then nenyimbe naje ziri zijja. Wachenda naye yafulumya audio video tuyinza gikola this week. Then weekend takayimba kabakata Smile Uganda for my Ugandan people. Wow. And then the other week tutakayimba kena kwa nemugana Jesper Ali bakatanja nyobera nange. Yes, tugenda bera mbize musically. Wow. Yeah. That's nice. I wish you all the best. Oyinayoko ba artists abamanyi boyagala okola nabo korabo. Banji kwanza negomba abantu nnyo abayimba obulungi. First is Never Grey. That's good. Never Grey. But that is nsuubira. Ayimba bulungi naye mbadde sigwe nsuubira ati goyagala okola. Nja kola ne Never Grey. Unique. Bwakimpa boy kiroto kiba kimazeeyo. Kyambunye kya Never Grey. Never Grey. Then Bamayanja family of course. Niyo mulala banji ze nkola buli muntu alina omwoyo mulungi. That's nice. Anyone aja. Yeah. Okay. Bannange nze kyendabye mweno family olunaku olwaleero sikibatendera naye kibadde kyamaanyi. Mweraba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga aba Jots Herbal Products bantekamu omusaikulantry show etambula bulungi balina offer duka misinde obeere ng'ofuna eddagala erya habo abalina prostate enlargement mu basajja. Obulwadde buno butegeeza akawago akaleeguuse. Omusajja ng'ofukafuka nnyo ofukira kumukumu ekivaamu n'otandika n'okufunamu ka pain nga n'emirimu tokyagikola bulungi. Aba Jots Herbal Products balina eddagala bajja kubeera bakuyambako bulambalamba. Kubira Dr. Julie essimu tokkiriza musajjawo kubeera ng'abonaabona ng'alina obulumi obw'amaanyi. Beera ng'obakubira bakuwa eddagala ojjanjaba omusajja munyumirwe ebintu paka mukama waali bajjulula. Aba Natural Hub bengenda okusimbyayo bano basala weight balina eddagala eddungi erisala weight likola ku maami n'abakyala. Oteeka mu mazzi ganyago gabakubira essimu banoonyeeko nze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.